Kitalo nnyo bannange, kitalo ddala kya muganda waffe kuba nti atuvuddeko unexpectedly mu nfa embi ennyo bwetyo, emyaka gye emitono egyo, naye beera bwe tutera okugamba nti Allah y'aba asazeewo kuba ye nannyini buyinza. Kyetusaba kyokka Allah mulamuze ekisa, ate ng'era tumanyi nti naffe ekkubo lye tukola ki ffenna gye tuyolekera. So mbeeremu oba endala tumuteeremu essaala abe ng'alamulwa bulungi. Ki ky'otagenda mwerabirako? Era nga muntu yenna gwa Ismail nze abadde mukwano gwange personally, so okugamba nti nze omu kuba beyakubira essimu okusalawo okuva gye yali abeera e Sweden okujja e Uganda, nti mbadde njogera ne Isma buli lunaku, ate mbadde omu kuba mugayidinga. Ffenna tutambulira mu nsobi mu bulamu, oluusi naye nangayidinga nti leero lwasita kino oba kiri, so tubadde so close as friends. Ate olaba era emyaka tulimu around gyegimu, entegeera y'ebintu, naye lwakuba nti era mumanyi buli muntu abeera sekinnoomu mu bintu byakola oba mu mbeera ye, naye nga mumanye nti tufiiriddwa omuntu omulungi tabulako kamogo, naye nga Uganda efiiriddwa omwana omuntu omulungi. Okufa kwa Isma kulekawa babloga kuba nawo webaliira kulekawa fraternity ya blogging. Okufa kwa Isma nga bw'obuuzizza kulekawo babloga kuba webaliira, ku ssaawa eno tosobola kulya ng'ofudde. So buli kimu kibeera n'ekyokuyiga. Tugenda kubeerawo tulinde investigations ziggwe, tulyoke tukole judgment, naye okufa kwa Isma tekuyigiriza babloga bonna, okufa kwa buli muntu kubaako ekyokuyiga. Sijja kugamba kya babloga obanga alina kyategeeza nti oba yafudde lwa nsonga eno. Katulinde ensonga ezo ziri poliisi emala oziyitamu, naye ng'era bloggers engeri gye babadde nti bwe bakozi abamuli okumpi mwenna ne kamera zammwe, era mu ngeri emu oba endala mutandika nammwe okubaako n'ebibuuzo, ate ebibuuzo bireeta ansa ne zireetamu okuyiga.
ya kugali mwana tulaza kuna wakapakinga wano bantu